Taata bagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Leero tugenda kutunuulira ebintu bino wammanga ebyogerebwa ku muntu yali akozesezza okwemazisaako. Abantu abasinga buli we bawulira ekintu kwemazisa nti yali yeemazisizzaako balina ebintu bingi bye mu associatinga n'okwemazisa like ne mukutayingako ebintu ebitali bituufu. Abasinga babagamba era buli yali akozesezza ku maanyi g'okwemazisa simanya yali yeemazisizzaako buli yali yeekozesezzaako okwemazisa simanya ojja kuziba amaaso. Kankubuulire ku research gwe nkoze omungi mbadde engezaako okusoma ku myths oba ebintu ebyogerebwa naye nga just byogerebwa nga tebirina bukakafu, tebirina concrete evidence, tebirina ki. Ekimu ku bintu abantu kye bakkiririzaamu ennyo nga tuvudde ku ky'okuziba amaaso kwe kuba nti buli muntu yali yeemazisizzaako bw'atuuka n'abeera nga talina maanyi ga kisajja. Okwemazisa kusobola oku-affectinga, mumpulire bulungi, kusobola oku-affectinga amaanyi go singa obeera muntu nti gwe tosobola kwebaka nga teweemazisizza, gwe tosobola kumala lunaku lulamba nga teweekutteeko, nga gwe weewoowe engalo zo zaafuuka mwami wo oba engalo zo zaafuuka mukyala wo. Buli lunaku day in day out, buli lunaku kwegamba wafuuka addict ng'olinga munywi wa kasigala, olinga munywi wa kenge. Naye omuntu eyali yeemazisizzaako ng'oluusi oli okikola omulundi gumu mu wiiki oba ne kaakati ng'okikola omulundi gumu mu wiiki, it's beneficial. Tekirina we kikwataganya na kulowalinga testosterone levels zo, tekirina we kikwataganya na kumalamu maanyi ga kisajja. Amaanyi g'ekisajja tulina factors endala ezireetera omusajja okubeera ng'oggwamu amaanyi oba ng'amaanyi go gakendeera. Kati ate ffe abantu ezo ze tutalaba ne tufokasinga kuba nti wali weemazisizzaako kasita amaanyi geesala. Ne bwe kiba nga kibadde just nakyo kuba one of the factors oba ekimu ku factor oba ezimu ku factors ezireetera omusajja okubeera ng'oggwamu amaanyi gy'emyaka. Nga bw'olaba omubiri guno bwe gukula nti obeera mwana muto ng'oli weak then n'okula n'ofuna amaanyi n'obeera ng'ovubuse ng'olina amaanyi n'ogenda ng'okaddiwa like muscles zikaddiwa, omubiri skin ekaddiwa, everything loses that energy. Okitegeera? Of course n'amaanyi g'ekisajja nago gatuuka ne gakola ki? Ne geesala. Naye kati abantu abasinga kasita atuuka mu myaka 40 ng'amaanyi takyalina bulungi nga bwe yali ow'emyaka 2, ayagala nga bwe yali ku 2 bw'ayagala abeere ku 4. Weewaawo waliwo abo Katonda be yawa amaanyi ng'asobola okuba omusajja wa myaka 5 naye ng'akwatira ku mukazi ow'emyaka 2 n'atayoya ggwe muvubuka ng'ebintu abimanyi ate ng'eryanyi lyaliyina nga bw'aba asimbudde ate nga talina kaakozesa konna. Naye abo be batini abasinga amaanyi gagenda geesala as time goes by. So si nti nno okubanga geesala kuba wali okozesezzaako ku kwemazisa oba wali weemazisizzaako, wabula gali kwesala kubanga emyaka okuze, like a lot of stuff bikyuse mu mubiri gwo ng'omuntu. Kati waliwo eyagamba nti okwemazisa kuleeta prostate cancer. Era omuntu yali yeemazisizzaako bagenda weekebera prostate cancer bla bla bla. Bannange nze ngambye munkwate bulungi. Kyemanyi nti okwemazisa tekulina kukwataganya na prostate cancer. Mbagambye nti ebintu bino bisobola okutuukawo singa oba addict, munkwate bulungi, ng'oli muntu eyabisiriwala. This is when you get the side effects. Nga bw'olaba nti buli kintu kirina ebirungi ebikiriko n'ebibi ebikiriko. Omuntu osobola okumira panada emu ng'omutwe gukuluma n'owona. Naye ate omutwe oguba gukuluma naye oguba gukuluma nnyo ng'owulira gukuluma n'okwata panada 10 n'ozimira, wabula towona ofa bufi. Si bwe guli? Kubanga oba we overdosinze ofa bufi. Ne kino bwe kiri nti kasita olemererwa okwefuga gwe n'obeera nga gwe buli ssaawa oyagala kweweeweeta, oyagala kyetuusaako, oyagala kukola ki, gwe bw'otyo bw'obeera. Kiba kitegeeza gwe ogenda kubeera affected n'ebintu bino bye boogerako wammanga. Amaanyi g'ekisajja akasolo katuuka ne kaggwamu amaanyi kubanga okakuluusanya nnyo mekanizmu ye ekyuka. So n'obeera ng'oli bibyo. Then ekyokuziba amaaso ekyo kyo sikikkiririzaamu. Oba waliwo dokita ali eyo, nze nnyumira nnyo okunsomesa. Osobola okunkyalinya nga nsenga, osobola oziba amaaso ate era n'ombuulira lwaki gaba gaziba. Olwo neuro system ebeera connectinga ku mukira gwange I know
omubiri gwonna guli connected to like kino kiri connected ku kino kiri connected ku kiri bwe kityo. So mba njagala kumanya lwaki amaaso gange gaba gaziba. Ekyo sikimanyi like sinkiinaako bukakafu ne bwe nabadde nkola research nga ngenda okukola vidiyo eno ne nabadde nkola research I didn't find it anyway nti omuntu asobola okuziba amaaso kubanga yali yeemazisizzaako. Ne bw'obeera addict I don't think nti osobola okuziba amaaso kubanga wali weemazisizzaako. Kati waliwo ekirala ate kyekinnyumira nti muyina enjogera egamba oba muyina eŋŋombo oba muyinamu ekintu kye mulowooza ng'ate si kituufu abasajja. Mbu omusajja yali yeemazisizzaako mbu osobola okuggwamu enkwaso mbu amazzi agazaala ne gakuggwamu. Amazzi g'omusajja agazaala gakolebwa ndowooza buli lunaku kankyogere bwe ntyo okusinziira ku testosterone levels zo. Ate si nti no gabeera awo nti gali awo nti okitegeera gano amazzi gaproducingibwa according to omubiri gwe gye gulimu then bw'oba weegatta ne gafuluma ofulumyako gw'ofulumiza tosobola gafulumya n'ogamalamu mu mubiri gwo okitegeera. Waliwo abantu nga bw'aba yeegasse n'omukazi afulumya mpewo like nga tegajja gw'olina ekizibu tewujja nawange kumbuuza senga Faith lwaki nze sifulumya mazzi. Genda mu ddwaliro bakulabe bakebere bakubulire lwaki oli bw'otyo kubanga omuntu atafulumya mazzi probably 100% oba tozaala. Kati ogenda funisa otya omuntu olubuto nga tosobola muteekamu nkwaso kitegeeza tokola ki tozaala. Kati omuntu okugamba nti no nti abantu simanya bw'otafulumya mazzi mbu kiba kyava ku kwemazisa oba wali wemazisizzaako omala empewo no ekyo kikyamu era kifu. Amazzi tegasobola kuggwamu ŋŋamba agazaala ago amazzi abasajja ge bafulumya nga mutuuka ku ntikko oba nga mutuuse ku ntikko kuba ago amazzi ge gazaala. Ago amazzi tegasobola kuggwamu nga ekigamala mu mubiri gw'ombu kwemazisa. Ate era n'ekirala kiri ekyo kye mugamba nti omusajja okumala empewo kisobola nakyo okuva ku kubeera nti like tekisoboka kubanga tekisoboka. Ekyo kyo nkimanyi nti tekisoboka unless ng'olina bizibu byong'omuntu like bakiyita batya mu Luganda obusimyo oba obusimo I don't know simanyi ngeri gye nniza kibanyonyola mu Luganda obulinza okuleetera okubeera nga ofuna enkwasa ezo oba nga ziproducingibwa mu mubiri gwo bwe bulinza okuba nga buliko ekizibu nga weetaaga kwejjanjaba si wabula kuba nti weemazisa. Munzikirize nkoma wano Mukama bankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo mweraba. Baagala nnyo bantu bange. Bannange ate na subscribing obeere ng'otwegassako ya subscribing edda. Yeah.